Kibuga kino Saako Bannakampala ng'olwaliro balonze Lord Mayor w'ekibuga kino Saako ne bakansala abatuula ku lukiiko lwa KCCA abantu mu bitundu eby'omu Kisenyi e Mengo tebajumbidde enteekateeka eno. Ekyewuunyisa nti turn-up y'abalonzi olunaku olwaleero ntono nnyo eri wansi, tuyinza ogiratinga nti eringa ku 15%. Mu kifo ekironderwamu mu zooni eya Kiganda we tutuukiddewo ng'abalonzi batono ddala ng'era mu kwogerako n'akuliddemu okulondesa ategeezezza nti kyandibanga ebyaliwo mu kulonda kwa ssabbiiti ewedde bye byaviiriddeko abantu okweserayo gwa Nagamba ne batajumbira kulonda kwa mulundi guno. Nzira abakalonda abo abatono abakajja wano okulonda abatono ndowooza abamu beekwasa ebyava mu kulonda okwasemba kugamba si bye baali basuubira abamu. Ndowooza y'emu ku nsonga eziremisezza abantu okujja leero okulonda okusinga ng'omulundi gwe twasemba. Tweyongeddeyo ku polling station ya St. Bali ku Ddembe Primary School nawo abalonzi babadde bamuswa abasonga era embeera y'emu eno gye tusanze mu kifo ekironderwamu mu zooni eya Kakajjo. We balondera ku ssomero lya Nnabagereka Primary School akulembeddemu okulondesawo n'ategeezezza nti ebikozesebwa byakedde okutuusibwawo kyokka ate bo abalonzi babadde batono. Tasobodde bifuna mu budde era byatuuse ng'obudde bukyali ddala ku makya naye obuzibu bwe buvudde abalonzi babadde batono. Turn-up ebadde y'abantu batono nnyo be batulwisizaawo okutandika kubanga ng'amateeka ga EC gatulagira okubeera nga tulina abalonzi 10 ba witness okusobola okuggulawo okulonda, so tuluddewo okufuna abalonzi abe 10. Betusanzeewo boogedde ku mbeera ey'ebyokwerinda nga bwebadde. Ebyokwerinda nnungi nnyo batukuuma bulungi kuba mulaba n'obuvuyo tewali. Kitundu ennungi ebigulugulu era tewanabaawo muvuyo. Ite nnungi nnyo mu kitundu, abasirikale weebali era tetulina buzibu bwonna wano wetule. Abamu ku balonzi boogedde ku kiyinza okuba nga kiviiriddeko omuwendo okubeera omutono songa era balina n'amagezi ge bawadde. Ekyetwewuunyisizza ng'okuweza abantu 10 kibadde kizibu neteeto. Bamanyi nti okulonda kwa leero naye bano abeesimbyewo obutagenda wansi ne babakubiriza nti bakomewo babalonda olunaku olwaleero kiviiriddeko turn-up okubeera entono. Ekisooka akakiiko k'ebyokulonda kalina okubeera ne kye bayita transparency nti oluusi emivuyo gibeera mu kulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kaveeyo kabeereko esimbu mu kulangira ebyo byennyini ebivudde mu kulonda, abantu baddemu okeesiga ndi kituufu bye kateekateeka bye bituufu omuntu gye balonze yayiseemu. Baagateeka eri mu kulonda pulezidenti Katolo wa leero tebategedde nti gyekuli era omuntu ajja mu kibuga ne yeekanga wano nga wasibe. Publicity Department ya EC teyakola mulimu gwayo ekimala. Baasomesezza tebakoze eki kyolaba nti abantu abala baagayadde balowooza wiiki ejja abala balowooza kati. John Maido ne Mwesigwa Simon bakusakidde eggule lino ku lwa KTV Amalindirire.